Idi Kizito Misenzalanda gemanya gange ndi ne Imam Ahmad Sulaiman Cheyune ngenda musaba balamuseko bye tutategeera bulungi naye nga tubikolerako bwe bibaayo otuwabule biidhnillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah thumma salatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin afdal salawatillahi wa salamihi wa barakatihi alayhi. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tubaza Allah tabaraka wa taala kyatuwadde obuwangazi. Tumusaba Allah tabaraka wa taala limetujambula mbuno we dunia kujjako nga tusiimye. Naam. Mu bimu kino kigenderera bawalimu. Mu bimu bye tuyisaako amaaso ffe abayimirira emimbali. Jjukira nti abayimirira emimbali baliko emberebezi. Anti kwe kuva enkaayana okuyomba butakkaanya oyo si musiraamu oyo mulutadi afe abayimirira emimbali ffe tubyogera balina babiteeka mu nkola. Kati mu bimu bye twayisaako amaaso atathabbutu fi naql. Atathabbutu fi naql. Okwegendereza ng'ojjolola irimu ogenda ogigabe. Ojja kwani wawojje nga tunaakugaba kubanga ewamu waliwo obunyonyi. Awo bibimu ku bintu by'omutawaana ennyo adamu tathabbut fi naql, obutegendereza nga tujjolola. Ekyokulabirako ffe abawali muyinza okuba mugenda kuziika ne mukyama ekyabakuza ku muzikiti nemusangawo omuvubuka nga ayogera ebigambo birungi nnyo bakyafaayo. Ng'okimanyi nti akikwata mu mutwe bulungi n'atuuka enkeera ewaabwe nga zeeyo ku subuhi n'addamu n'akigaba n'ayongera namu. Naye ani yagambye nti kituufu? Tomala gajjulula. Tomala gajjulula. Kale okiwulidde, kikuwoomedde, kikwewulikidde bulungi, kina n'amakulu malungi, sooka weekakasa obutuufu bwakyo. Wabula teweerabira nti waliyo abasomesa ba irimu Allah be yawa nga bo ate bo bagibwako direct nga oba omuggyeko ne bwe batokebedde bo nga tebeetaga tathabbutu fi naql kalinga ba Sheikh Fawzan, Sheikh Ibn Baz ne waffe Uganda we bali Allah be yawa nga ye bwe omuggyeko okkizibwa okugaba direct ne wabawo abamu nga bwe omuggyeko sookoddeyo okwekebejje nga tonnagaba. Ekyo nno kikuleetera okubanga ne bano booleetera buli oba nga weekebejja byogaba bano abakuggyako batandika okwesiga. Naye oba teweekebejja byogaba bakugjamu bwesigwa batya. Ojja kugenda oleeta ekintu kisomese, jjukira nti ffe tulinga bona again abalokole. Wasabira mu pasita wa egindi tasabira tavaayo kujja eno nowe ntagenda eri. Ffe yaffe emizikiti omwana asalira wano ejjuma enkya eri luli eri ojja kugenda osoma ekintu nga yasoma mu jjuma eri nti kifu wano okijaazi weetale wesimule entuuyo weekyange agenti yane sheekh waffe naye nze kennyini atali sheekh ekyo nkimanyi si kituufu olw'ensonga eno neeno ate kati yekwakole kwekyo kyangira kati oyo kiba kitegeeza ne bwoddamu n'oleeta ebituufu ajaga nti mwekakasa bulungi kubanga ne luli yayogera ekigambo wano yayogera ekyafaayo wano nga naye kennyini nkimanyi si kituufu. Sheikh gundi yakyogerako ne Sheikh gundi nti si kituufu. Kati atathabbut fi naql Allah jaga nti ya ayyuha alladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala. Abange mu abakkiriza omuno ne ffe n'abalitiranga amawulire mumale geekenneenya mumale gakakaasa. Allah gwaga nti muno ne ffe yali sahaba yali sahaba radiyallahu anhu yali agalese kubanga sababu nuzuli yali basahaba eyo ensonga yasise etteeka eryo baali basahaba yaleeta amawulire galeese naye nabbi sallallahu alaihi wasallam n'alagira basahaba basooke bagende katundu ako beetegereze. Yali abawadde n'ebikola ebyamba mafumu naki naye nabagaye mutuka ku kyalo mulinde bamaloka mulabe solati subi babajaziina muteeke wansi ebikola musaali nabo mulira amawulire gaabwe ogenda okwetegereza nga basajja bakkiriza tebalina buzibu
gali amawulire gali mafu. Atathabbutu kigambo kikulu nnyo insha Allah tabaraka wa taala kyakwegendereza nnyo topa kunkana na bintu. Olayinza okubuuza kati mbuuzaani sina library waka sina buuza baseka bano waliyo ne baseka wakati ngedde bwe twasomesanga ekyafaayo kya Thalaba nga bulumbi buli seeka akirina ate nga akijja mu kitabo. Sinagana kujja mu kitabo si buli ekiri mu kitabo nti kituufu. Ate kasatu tutunulire ng'ogyeko Quran al-Karim yeri mu kategori yaayo. Ebitabo ebirala bibiri ebyo byobanga bino kyosanzeemu tambula bibiri byokka biruwa Bukhari ne Muslim mu ilimu ya hadith. Ebyo ebitabo bibiri Bukhari yedira Quran al-Karim mu bitabo byonna ebiri mu nsi ebiwandiikiddwa abayivu abantu ab'okunsi wano. Bukhari ekitabo ekisooka kubanga Quran si kyaffe tesife twakiwandiika. Naye Sahihul Bukhari ekya Imaamu Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahmatullahi alayhi rahmatan wasa yafa mwaka 256 gwe mwaka gwe yafiiramu ye kodi namba ya Uganda 256 ye kodi namba yaffe ya wano. Ye Imaamu al-Bukhari gwe mwaka gwe yafiiramu gwa hijiriya. Kye kitabo kyasinza okubeera ekituufu. Kwete biology, kwete physics, mathematics. Ekya Imaamu al-Bukhari kiri wala. Then nekuddako Sahihu Muslim. Ebisiga yenno kati ebitabo ebyo birabo ekisooka ebitabo byonna byoyogerako. Ng'ogyeko Quran al-Karim n'empeerezi tozeesiganga. Empeerezi? Kyolera era hadith olina kuddayo n'ogisoma ku musomesa omumanyi wa irimu. Bwesigulira empeerezi eziri mu bitabo ebyo ojja kusobya. Ebitabo ebisigadde byonna nga si Quran al-Karim teweesiganga mpeerezi zyabyo 100 ku 100. Oluusi basuula nosanga nti wakana yanha an qilan wa qala, nawandika nti wakana yanha an qala wa qala. Kati olwokuba oli asomye mu kitabo naba mukambwe nnyo mugaa nedda bodda kwa masheikh abasoma irimu nga bagijja mu kamwa ka masheikh kubanga irimu inava mu kamwa ya talakayini. Irimu entuufu eba ya talakayini. Sigama talakayini ile ya nankani eba kaulu kadini. Ilmu entuufu eba talqin. Nosoma hadithi umasuka sheikh yajija ku sheikh era nga ne yajiulya mutalakayini nga ne yajija ku oli mutalakayini agenda mulakana mpaka ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Irimu entuufu. Era buli yenna afuula ekitabo kino nti ye sheikh we abula n'abuza. Minza okubeeramu ensobi nyingi. Bulijjo mmanyi Imaamu Nawawi nga ndaba nti buli muntu wamwogerako mpulira nga ntima annamu. Ate abadde ki Imaamu Nawawi? Anti gogambye ate Bukhari na Muslim. Badde nkulaga bali ku top. Abo bakabaka mu bitabo. Imaamu Nawawi talina buzibu atadde abadde ki? Talina buzibu. Neze nkulaze basembayo kubira bawaggulu. Ekisingira ddala ekidda ku Bayibuli insha Allah. Kakati era nakino nakyo kinyambe mumanyi buli lwoleeta ensonga nga nange njeebuuza nga olwo hadithi eyo gye batera nnyo okusoma. Lindako ogambye ku Thalaba. Qissa ezisaasinze okuba nga zitambula nnyo era ne zimanyikwa 80% ziba ntuufu. Ate entuufu tetuzimanyi. Ya Thalaba yatambula y'emyaka gyaffe eyo yenno yokka ate umala okuzika omuwala we neyo nfu neyo si ntuufu. Era bwe babuuza idha al-maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wakaba jukira. Qissa ezikyasinze okudominatinga ne zibika generation ne zibika century zitera kuba nfu. Entuufu teyazitunulako. Ne babeera bantu wano abantu basinga okubeera prominent baba nnyo n'emigaso kwekyanga bwekyanzi kugiragira bona ki. Kakati nno nekiba nga bwekityo kifaanana. Qissa
omuwali mu kisa yonna nga tunnagigaba nga tunnagiyita teeka mu kutubayo obuuza kuba masheekhe banno n'okubeera ku sheekhe gondi n'okula ku sheekhe gondi mubamu abatunulako mu bitabo oluusi okubanga eri mu kitabo bagiteekamu yali bakulaga nti si ntuufu ne wabawo kisa ezimu nga tezina mu bitabo byaffe ziri mu bitabo byabashiya kati nga kisa ya Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu nti yaziika omwana w'omuwala kubanga ekituufu edda baziikanga abaana abawala nga batya obwavu mu abaana abawala bisiraani ne si buli omu nti yabikolanga first born wa Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu ye mukyala wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam Fatuma qawlu kadimu badde ki oli muwala we Hafisa Hafisa binti Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu first born we Umar ibn al-Khattabi yazaala abaana baga nti omwana we first born gwe yatta anti ndako abasomi b'ebitabo banoonya omwana gwe yatta tebamulaba yazaala abaana basatu nga tanatula shahada omu muwala ye first born we ye Hafsa mukyala wa Nabbi ababiri balenzi Abdallah ibn Umar yasomesa irimu Abdullah ibn Umar bamukazako ibn Umar oyo ali mu field atusomesa omulala Abdurrahman yali mbyakulwana ye yali mbyayirimu yali yatwala bya kitaawe basically yali nnyo mu byantalo kati ate abaana byaddamu okuzaala yali amaze otula shahada kati nga babuuza gwe yatta aluwa bali yabazaala tanna tula shahada kubanga era yandibadde attako ate n'ekirala mu butonde bwe yalina omukwano mungi nnyo eri abato mu kikula kye nga we yaliyo engeri gyali nti yatendekebwa kuba munnamagye yakuzibwa kuba munnamagye nga we omutunuliddeawo tolabikako kalaafu konna netuuka eka ng'atuuse embaana be ewajjeno wonna n'ekikomando yalinga tabitwala wakaawe abirekayo ku ofiisi nadda waka ngajjudde yalina omukwano mungi nnyo bali kigambibwa okuba nti basahaba abana the best four Abubakar Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum jamia. Umar yali abasinze omukwano eri abato obambi kati twagenda okwetulanga Kristo eri mu kitabo kya Kanzul Umal ekyabashiya bibiri naffe tulina Kanzul Umal ekyaffe bakiduplicatingamu kwa nange badde ngenda kuga nti era yatuwanga reference nga atuwa ekyo Kanzul Umal anti kyabashiya ate ejjukira tebakolagana na jeno tebali makambugu ebiri awo byali bizibu tebali makambugu ate nze nabulirako era nga mubanda bwudde njogera ekigambo Aisha waliwo ne nawulirako ng'asomesa naga nti nembaana be ne Aisha yalimu mubana ba nti yazaalayo kuno kwana kubayita Aisha Umaru bazaalira ddala abaana n'atuma amannya ag'aba sahabiya ne basahaba bali ab'ebbeeyi bonna amannya geegamu hari era naye yatuma abo era Umukuluthum bali bawulukaya beddangamu amannya okubanga bafuna batuma baada babamannya ag'abakukunavu aba umma naam Imam tukoyanziza nabadde nkubagamba waliwo ekigambo haditha abantu gye batera okusoma naye eri gyesemba buli omu ayatulayo bubwe la tahkiranna min al-ma'rufi shay'an walaw an talqa akhaka biwajhi la tahqiranna min al-ma'rufi shay'an walaw an talqa akhaka biwajhin taliq oti waliwo abaga tariq ne tariq byombi kyekituufu biwajhin taliq ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق يشوف اوكي نيجي الطريق أنت من يكبر لي طريق كوبو بوجه طليق اوكي إذا ديس نيجيكو أديس زويراكو زسما منصوبي mpaka wewe mwenyewe obozi soma bote ku maso g'omumanyi b'abasheikh bali nga namuzibe talaba nabikutereza kubanga ye yajja ku sosi yajja ku sosi nabikutereza nga gwosoma mu kitabo ng'olaba nako nga ye talabako ate talaba muzibe nabitereza
kulwaki bo basomanga hadithi eyo maaso ga sheekh ate nno si gumu n'agidingana. Okay. Imamu nkweyanziza naye awobadde ndowoozezza akalowoozo ke mbampa bannange ndio soke nsome ebibuuzo twandibadde nga buli kiseera tuddayoko mu kusoma ne tutalowooza nti nno gye twasomera wamalira n'ofumba bakulani oba level yeeyo nti wamaliriza. In fact buli kiseera kyetaagisa gwe bayita omusomi tava mu bitabo tava ku bamashekhe ate gyakuma okulinnya eddaala gyakuma okweyongera okubeera ku bamashekhe ekyo kyewuunyisa gyakoma okuba n'omugaso eri umma buli kanaku alina otula mu maaso ga shekhe buli kanaku kubanga ennyonta eba yeeyongedde kubanga aba azudde nti talina kyamanyi buli wogezaako okwongera ku yirimu oyongera kuzuula nti tolina kyomanyi. Tulina okulaba ekigambo tawuba n'estigifaaru biyingiragana tebyawukana noyagala obimanyi nabyo oba kati ate mu kubinoonyereza nogyosanga ate ebirala. Kyolaba Imamu al-Bukhari yafiira ku myaka 62 egy'obukulu nga talina mukyala teyawasaako kulw'ensonga nti yakeera layibulale n'okusoma ku bamashekhe najja kumba ku mubisi gwayirimu ne gumwomera. Kati yalina essuubi mbu one time library ajja gimaliriza kumbe library buli wogyoyongera ogiwa obudde obungi oyongera kuleeta buzibu. Okay. Kiriza nsooke ntuuse obubaka bw'abakadde baffe aba Superstar Nursery and Primary School essomero lyadde ne boarding liva ku nursery paka ku P7 we liri wayonjo wagazi environment yeesaanidde omwana wo kubeera nga awangaaliramu. Ku Superstar Nursery and Primary School environment nnungi, ennyambala ya Busiraamu, omutindo guli waggulu nnyo, eddiini bagiteekako nnyo essira. Ensonga lwaki center number zombi weeziri ate nga omwana avaayo nga Quran agina ku mwoyo. Ebyesuubo weebiri eddiini bagiteekako nnyo essira nga bwe nkutegeezezza bashiyukhu abakugu weebali. Okumanya ebisingawo essimu eri 0702105853 Haji Sulaiman Mutebi awamu ne Hajati Fatuma Mutebi bakola enteekateeka okulaba nga omwana abeera ku Superstar talents ze bazirinyisa. Ensonga lwaki ekisaawe ekiri kya carpet swimming pool weeziri ate nga abadde n'entambula weeri. Essimu eri 0702 105853 ate nga Press Majani Siraji wa Mulemba Musiga ku Migati alimu 2 Moni genda mu supermarket ekuli okumpi obedduuka erikuli okumpi omufuna abasuubuzi mugende mu Chapa General Enterprises wali mu Kikuubo opposite Mbusa Arcade. Abennyini Haji Rashid Senyonga atulirawo ddala kati mwabakola keeke emigati mweyambisa akeekereza kinene nnyo ate nga amagoba ofuna mangi. Abagenda ku mikolo mbaga kwanjulwa mugende ne Prestige Majali natenga mukalwe Enterprises Uganda Limited kwanjula hardware ya gagadde ekirungi nti Haji Abbas Mutiaba yazikulya kadi buli kimu kyonna kyalina kirungi sementi emitayimbo emisumali emifaliso tanka amabaati langi ya buchika tiles plywood ebyamasanyalaze bano basangwa kodi Kampala Rashid Khamis Road usengaje bali okuyana Shell Masaka Road ne Wampe Gaza Road esimeri 07 16 kinana asatu mutano ba 07 05 15. Hood Property Consults Hood Property Consultancy Limited bebanno ddala mu kupangisa amayumba okuddaabiriza n'okusolooza amayumba nga bapangisa ate nga bambi bakuyamba ne basasula balandiroodi gwe nno n'otandika kubeera nga bubanja bapangisa nga bo bennyini bakyekolera. Kale abantu bano Hood Property Consultancy Limited bebanno ddala naddala mu kuyamba ate nga basobola okuwa ssente mu advance payment eri landlord bw'oba ng'ofunye ebizibu kati ate gwe n'ogenda ng'oba wampolampola ng'oba bazeesololeza basangwa ku Star
Kitebi ku bitaala oba kubira ku CEO omukulu Jagwe Hood ku simu okumanya ebisingawo eri 07848800 oba 0775882784. Waliwo ekintu ekyogero nnyo kubanga abakadde baffe abavudde maka tubakulisaayo nnyo tusaba Allah akkirize hijja zaabwe naye buli muntu anyumya waliwo ekigambo kibaddingana nga buli omu akyogera lulwe omuntu nangamba kitubuulize imaamu kyekituufu mu lutazamu ne mu'tazamu ne mu'tazamu kiri mu lutazamu kiri mu lutazamu multazamu kafo mu bifo ebyebbeeyi wakati mu bifo ebyebbeeyi mu nsi ziri entukuvu mu kibuga eky'e Makka mu haramu y'e Makka ate ku Kaaba kwennyini. Kati ku Kaaba yonna nga bw'ogiraba kuliko akafo bakayita multazamu nga wansi w'oluggi lwa Kaaba kafo kanuukulirwamu edduwa wansi wa Kaaba. Oluggi lwa Kaaba baalukola nga bw'oyimirira bw'oti kati nga nze ndi musajja muwanvu muko n'empanika omukono olwo mba nkwata lutandikira okudda waggulu. Amakulu wetwandibwe tulinnya n'ebigere nze mba nkwata. Kati awo akafa kabayita mu lutazamu. Nabbi yakassaako essira n'akatubuulira nti edduwa zaawo ate ezo za nkizo era. So nga n'ebifo byonna ebirawo bya nkizo naye ate ako kasoolobamu ne kayabula. Kabayita mu lutazamu. So si mu'tazamu. Era Sheikh Mafo, Sheikh Sekimwanyi, Engineer Nasifu babudde ekitongole kyabwe. Erinnya ly'ekitongole kyabwe. Kekafaako. Okay. Naye lwakuba omujjuzo ogumanyi. Toluyita luto. Okay. Omujjuzo kuba mungi kakuleeta enkanyo kagguka katuukako naye olindamu. Okay. Olindamu bw'otuukawo ossaako bboda eyo yonna emikono ebibatu ekifuba olubuto ne byebaka kuli ku Kaaba. Naye oba oyimiridde jjukira byonna byebasaako n'otandika okusoma edduwaazo. Kati oluusi wabawo omujjuzo nga tekijja kusoboka n'oweerezayo buweereza kibatu nekikoona ku kisenge. Okay. Naye watosaba Kaaba eyo ate waliwo nawo okwegendereza. Osaba Allah. Waliwo ate okwegendereza kwa maanyi awo era waliwo nekiriki wa maanyi. Yalowooza bw'atuuka ku Kaaba yegenda mu mwanukula edduwa emuwe buli kimu agala antikyukira abagagga agalwadde gaba gabatawaanya. Oba osaba Allah tabaaraka wa taala. Okay. Naam. N'olwekyo bannange batunywa kiri mu lutazamu. Abantu abagenda mu'tazamu. Abantu bagenda mu'tazamu wene bwe kiri. Mu'tazamu. Sina wenkiwulira mu Luwarabu. Kigamba ndowooza ebigambo bibagalagata. Kati ate ne Mina. Ne Mina bamwatula bubi. Bamuyita Mina. Bamuyita Minna. Abasinga bayitayo Minna. Kiri Mina oba Muna. Bibiri ebituufu Mina Muna. Naye togumiza tonyiga. Minna akusika ffe. Muna nga kana akabagana ffe ababuka omugga Muna oba Mina. Ebyo bibiri ebituufu. Kaakati ne wajja labbayika. Labbayika ne albayk. Albayk restaurant. Abagita albayk. Nungi nnyo bafumba emmere yaabwe. Nungi nnyo balinga kafe Javas. Era njagala nnyo okulya ebintu byabwe bayita albayk. Kati ate bahaji bo bagenda labbayika ne albayk. Era nabo tebabyawula. Era tugende lanchi tujja kujja kulya lanchi tugire ku labbayika. Gatingeza albayk. Okay. Kati ate na waliwo wabuuza nti ani atukulemberamu ku albayk. Tufuneyo omuntu atukulembere mu dduwa yaffe ya albayk. Ng'ate ategeeza labbayika. Era n'ekyo kyennyini kirimu era obuzibu. Abamu bagamba labbayika bala rabbayika. Eri lam labbayika so si rabbayika. Eba lam labbayik. Naye abasinga eyo kuidwa bagiyiga kubanga nyo okugera rabbayika ng'abantu bagiddingana jamani. Tuko kuva e Maka nga tukutedduwa eyo oba mulwadde wa mutwe
labbaik allahumma labbaik lam. Okay. Nyanukudde. Tukuyanziza nnyo Imam. House of Zaka and Waqf Uganda bakujjukiza okutola zaka mu maali yo okutuguza emaali yo gwe wennyini ate nga otuukiriza empagi eyokusatu ey'obusiraamu osobola okubeera ng'oyamba abeetaavu bambi n'abalina obunyinike. Oli musuubuzi, mukozi wa musaala, mulimi, takisi, bugaloole, byonna birala bingi nnyo. Sasula zakayo mu House of Zaka and Waqf Uganda. Osobola okusasulira mu Tropical Bank, Cairo Bank, DTB ne Pride Microfinance. Okumanya obusinga w'essimu eri 0777 22 12 21 0706 55 19 19. Basangwa Kodi Kampala, ploti number 9, Periman Gardens opposite Odi Kampala Primary School. Tenga Fresh Mind International Limited bano nno be bakuyamba okufunira emirimu ebweru w'eggwanga lino. Balina obumanyirivu ate nga bakakasibwa ekitongole ekikkiriza okubeera nga abaana babatwala ebweru. Oyagala genda wa Dubai, Abu Dhabi, Qatar, mirimu gyegiri bataaga ba cleaners, security guards, office girls and boys. Essimu eri 0704 23 16 65 0783 18 32. Buddha School of Nursing and Health Sciences. Wandyagadde okusoma n'obangulwa mu busawo, essomero ettuufu ye Buddha School of Nursing and Health Sciences. Ate era bategeeza abaana bonna abamaliriza siniya ey'okuna, siniya ey'omukaaga nti banne mugende mufune certificate mu nursing and midwifery. Laboratory weeziri, library weeziri, n'ebikuyambako omwana okubeera nga osoma. Ate nga balina omukago n'amalwaliro ag'enjawulo abayizi baabwe gye bagenda ne bagezesaamu. Kale era nga lyawandisibwa ne ministry y'ebyenjigiriza. Basangibwa Kalagala Mukungwe, Masaka City. Interview zigenda mu maaso. Okumanya ebisinga w'essimu eri 0709 48 0400 oba 0779 7205 10. Ono agamba nti Musumaali naye Allah yamuleetedde ekirooto. Musumaali Mungu yamuleetedde ekirooto n'aloota omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama ng'amugamba nti ali mu lineage ye. Kakati naye n'agamba nti ate ffe nga Basumaali tetutera nnyo okubeera eyo na lineage etambula okugenda wala. Kati abuuza nti Imaamu, ekyo kye naloose kitegeeza ki, kiramulwa kitya? Ekisooka muganda ffe Musumaali tumwebaza kuwuliza program kubanga mbadde susuubira nti ndoze bamuzalira muno olulimi naluyiga. Bangi nnyo baluyimanyi. Sheikh Abdul Weli tasoma nekutuba mu Luganda. Bira ddala mu Luganda weewuunya n'okwewuunya. Kati ekisooka ddala Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna ash-shaytana la yatamathalu bi. Omuntu yenna bw'abanga ndoose nga yeebase nandoota nga ndaba aba ndabye. Kubanga shaitan neefaananyiriza. Shaitan tesobola kwefaananyiriza Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Kasita ondaba nga weebase oba ondabidde era nondoota oba olasenze. Naye kuliko obukwakulizo busatu. Okwakuliza akasooka ng'omuntu golose mweru, so si kuloota musajja mudinka mbu naloose Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam omusajja muddugavu. Wakitema si kuloota musajja nsonjogo mbu naloose Nabbi, oba kafuupi mbu naloose Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Oli yali musajja wakitema oba n'oluta essajja eddene liganyama Nabbi tebanko munene sallallahu alaihi wasallam. Kati ekyo nakyo kitendo. Ekyokusatu yali musajja muliha wakirevu. Afdalu salawatillahi wa salamihi wa barakatihi alayhi. Kati abantu ate abasinga okuloota Nabbi sallallahu alaihi wasallam ebyo tebiggwaayo. Ayinza okuloota nti ate yadde musajja muddugavu. Kyo kyali kyagamba nti fa inna ash-shaytaana la yatamathalu bi. Shaytaani tayinza kunneefaananyiriza. Yali tategeeza nti omuntu ayinza kuloota Nabbi nga fake
omuntu asobola okuloota nabbi nga fake si yeye. Ebitendo bino tebigwayo. Olinaga nti nalose nabbi nga musajja muddugavu, ekyo kifu. Nalose nabbi nga musajja muwanvu akona eri mu muti gw'omuyembe waggulu, ekyo kifu, eyo shayitaani. Nalose nabbi naye nga mumpi nnyo, twali tulya mmere ku mmeeza nga ye atudde wansi yanze nakutuula naffe kubanga mumpi. Eyo shayitaani. Oba essajja eddene. Olite ebiba shayitaani rajim. Teyinza kujjayo bitendo byonna eby'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ekyo kimu ekyokubiri agenda nti yalose bakola ki? Nkamugamba nti amuliko Oluganda bali mu layini emu. Tewali. Shayitaani yala kutabula butabuzi nakusula mu nsobi. Ebyo byesambe. Kyogamba nti teriyo olulyo lwa nabbi tetusobola kutambula lwakubanga tetulubamanya. Yalubuza Allah tabaraka wa taala lineegi yagibuza ng'ejja kuleeta abantu ebizibu. N'agibuza n'agitukwekako. Olaba bakugabwa nti oyo mutabani wa Sheikh Fawzani oba Sheikh Alibani nimwagala kufukamira ku ttaka. Naye ng'oluusi talina mbyayirimu musajja wattu. Nga talina mbyayirimu akola mirimu gye yakusuubula. Naye nga mulabi makula nnyo. Lineegi mweri niye yagibuza. Kubanga mbadde ngenda kubuuza nti waliwo ko awantu amu we naliko ne bagamba nti eyo layiri nga abasajja bagamba naye nga beekweka nnyo era nga bayita basharifu. Gyebiri naye yabitukweka. Ate nabo bwe baba beemanyi nga gye bali tayagala bantu bakimanyi bamutabwanya aggwako emirembe aggwako ennyama. Oba olisa shiriki yennyini yagenda okuddako. Annaasu yatabarrakuuna be. Bantu bajja kugendamu bamugyako emikisa naye nga yagijeewa. Nenga gye bali ne basanadatul Kaaba. Tulina bwe yayita sanadatul Kaaba. Sanadatul Kaaba famire eyo eri emu yeggala Kaaba n'ogiggula balina ebisumuluzo bya Kaaba. Bakyakikola nakati daiman wa abadan ila qiyami saa. Allah mpaka yaumul qiyama weribeerawo. Hatta bo basooka ate ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam okola ki baliwo nga Nabbi tanazaaliwo. Famire eyo ono bwafa ngono akikwata onafa ebaaliwo nga ne Nabbi tanazaalwa sallallahu alaihi wasallam. Era bamala okuwamba Fatih Makka n'akwata Makka baba muyite bagiba muggulire Kaaba ne balowooza baana atujjako ebisumuluzo. Allah n'agamba nti inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Allah balagira okuzaayo amaana mu bannyinibo baddiza ebisumuluzo byabwe. Kyokka nga tebanana kutola shahada nti naye eri hakki be balina okubeera nayo gye baddiza. Famire ebeera n'ebisumuluzo bya Kaaba bayita basanadatul Kaaba. Era bwe bajja omuvuka bamutanga Uthman yalina ekisumuluzo nga sina musiraamu bayita muyite. Najja naggulawo Nabbi n'ayingira sallallahu alaihi wasallam yayingira ne Bilal bin Rabah ne Usama bin Zaid jeno. Wewe yayingira n'abaddugavu babiri bombi baddugavu. Ye Bilali teri kunnyonnyola buddugavu bwe. Usama bin Zaid naye yali musajja muddugavu. Be yayingira nabo ku lwaki be bali bakoze nga bagaadi be mu lutalo olwo. Kati balina okuba nga bali close n'omukulu. So sinti ate kati yayingidde eri ffe tuli eno wabayo obuzibu. Be yayingira nabo omuvuka n'ayimirira ku mulyango Uthman yalina ebisumuluzo bwe baafuluma n'amugamba sibahoze ebisumuluzo bitereke sallallahu alaihi wasallam. N'olwaleero ila qiyami saa paka yaumul qiyama be bavunaanyizibwa okugiggula n'ogiggala. Tebalongoosa nga balongoosa ate balukyolo banankani banakunkunya edda bo gwabwe kuggulawo nakuggalawo fa basi full stop. Ebigambo birabi gwe Makka omutaka kusanga Makka yekka ebiri awo ku Kaaba nga twagenze bisoma buuza imaamu watakyalibuuza afukamu madarasa. Olwo olugoye lwa Kaaba balukyusa buli mwaka naye si buli omuntu ajja n'alwambaza. Badde bayinti kabaka yekka abaako mu biseera yekka yalwambaza yekka ne baba alonze bamuyambeko. So si buli bano bayimaamu nedda bantu olina ekifo ekikyo gwe yinira kisawo atadiro
kimala ekikyo kirina gwirine kati kabaka omulaba ajjayo ku isaawa atalero abadan takikolangako naye nawe wakuma ebibyo emirimu mirala nawe oli wa sitaawa atalero basudais bashuraimu namwe mulinde eyo mirimu bagigabanya teri kuyingira mu bwa munno kati bo Sanadatul Kaaba webali era bawewe ekitiibwa yinooza bakola n'okukola kutula kulya buli okola biki mungu yabawa lwaki bano ekifo kyaffe tetwakisigaza kirwa ekyobwazinyi abadugavu nasobola twalibadde tuyitirako eyo owaayi kisaana kubuuza badokutulu zali kisigaza jamaani ekituufu olina point naye gisaana kubuuza badokutulu kubanga oli okuva birali oyavaako tekuddanko omuddugavu n'ogu nomu tekimanyikiddwa mu byafaayo nti waliwo omuddugavu yali azzeemu okwaziinaawo sana kubuuza badokutulu bandi badde naffe batulekera omugabo gwaffe twali tufunye omugabo twali tufunye omugabo gwaffe kakati njagala kansoke nziruke ku kino ekya Abdul Sematimba mutamani wa Kiddu Kakubo Butambala mwana atunda biraja ti Fatuma Nakate naye ng'asinga kuwangalira mpiki agamba nti Imam mufunze okupangisa abaana ba funeral services ne bakunaaliza omuntu wuyo ku muzinga abamulimu n'abaagala okusaalira kiramulwa kitya mu Busiraamu bwebanga funeral service eri Islamic kubanga ne Saudi Arabia zibakozesa ate no bo waffe nakaleko be waabwe bo funeral service yokka yikwata ku mayiti era omuntu wawaafa gwe kuba simu otule wali wabbali kubanga bagagwe tomanyi kunaaza tomanyi kuzinga tobisomanga bo zibakozesa zokka kuba simu oyogereyo street call naki bawereza akamotoka k'abantu abo bajje bakole ku mugenzi emikolo ba professional bwe kiba nga funeral service eri Islamic abalimu bakugu babitegeera tewali buzibu kikirizibwa kubanga jjukira nti ffe tulwawo okunaaza tulwawo okuzinga ate ekintu kyonna bulwolawo okula practice oddirira kati lwoba ofunye omuntu omunaaza omuzinge okola ensobi nnyingi kati ate bo bali bakiddingana naye lwakuba mulimu si mulungi naye guli halali waliwo emirimu nabbi gye yatugaana okukola sallallahu alaihi wasallam naye nga tagitugaana lwakuba nti giri haramu nga si mirungi kati nga abalumika okulumika okwo okw'obusiraamu n'aggyamu abantu emisaayi ogwonoonese mugongo mu mutwe bayita bahajjama abe balumika guli halali naye si mulungi si mulimu mulungi okubanga gwokamulakamula abantu mulimu gwa kati wano waffe waliwo ebiyigo bino ebizungu byazibikiranga noba kati kiba kikyaliyo nebaleeta abantu nebabizibukula mulimu teguli haramu naye si mulungi kubanga mukyafu mulimu mukyafu si mulungi naye nga oli waba gukola tewagaa nti akola haramu era sente ze ziba za halali nogaa nti nze omulimu gwange funeral service kunaaza bafu bazinga teguli haramu naye tegukubirizibwa kubanga ku mubaka watugamba nti bano ba Albaiti be bali waawo benju anti ekikubirizibwa mu shariya abanaanaaza omuntu bena kuba babe kyekikubiriza ekisinga bulungi ab'omusaayi gwe naye tebabimanyi osanga haji ng'abaana be omu mulaasi omulala muzanyi wa mupiira omulala muyimbi omulala munywanjaga kati bagenda munaaza batyawo nga tekuliiko n'omu abimanyi olite nga yandibadde abimanyimanyimu ate ali omu kubanga ate mulina kuba bana kati kyekireeta ebyo abantu baagala nnyo malidaadi tagala kukwekooya kitewe bwafa nga akuba essimu bajje bamukoleko emikolo kati tekyandibadde kibi okuba nti osasulira amaanyi gwe gwandibadde okozesa noba sente bali bakikole kubanga bo bakugu tekina buzibu naye nga si mirimu mirungi waliwo emirimu obusiraamu gye butakubiza
kati ng'emirimu egyo mukoddomi ajja kuwasa muwala we eka mu lujja mu ddiiro ti omukokozi akola mulimu ki ti mulumisi kiba si mulimu mulungi munaza w'abafu akola kiya era mu aboogezi mukizingirawo nti bizinesi maani mu kibuga omwo bwe mukizingira kasobeera ku mukolo n'owulira nti bizinesi maani mu kibuga omwo ng'omanya babise bingi aba ne byagala okubikkabikka tebiba bya haramu tetubivumirira bya halal naye nga si mirimu gya bunaanyizibwa si mirungi yoza bizinesi maani mu kibuga omulimu oguyimiridde obulungi guba gwogera akola kino Allah tusaasire ya rabbi n'entyo zaffe ate nga Ganpat University India Ganpat University India bayita abo bonna abandyagadde okusomerako mu India nti okwewandiisa kugenda mu maaso ku bisale ebisaamusaamu Ganpat University oba olina ddala mu buyivu bwonna byoba otuuseeko bwegenda basobole okubeera nga bamanya tekati kino kyetagisawo ekiti kino kyetagisawo ekisi basobole okubeera nga osomerako mu ssomero erikwatagana n'omutindo gw'ensi yonna wewandiise kati mu courses zino wammanga oyagala kusoma course ki engineering architecture agriculture IT and computer science health and administration and public health, pharmacy, social worker, fine arts n'amasomo amalala mangi nnyo ate nno waliwo omukisa nti abayizi 10 abasooka okuwandiisa babasaliddeko ebitundu 5 ku buli 100 kale gendayo basangibwa Kiwatule opposite ne St. Mbag Catholic Church besimu osobola okubakubirako n'omanya ebisingawo eri 07 05 56 33 6 ne 0780 109204 ate nga 3 Ways Property Consultancy Limited bakuleetedde poloti mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo nga poloti ebadde ebusunju ku $8 kati eri ku $6 zokka. Nkokonjeru Mega City Estate ebadde ku 12 kati ya $10,000,000. Buloba Kasole Estate ebadde ku $45 million kati eri ku $43. Wakiso Chitalia Estate ebadde ku 12 kati eri ku $9,500,000. Chibibi Town Estate ebadde ku $8,000,000 kati eri ku $6,000,000. Na bitundu ebirala bingi nnyo bagenze babasalirako. Ate bakuyambako okusurveyinga land documentation byonna babikola ne kusomesa engeri ki gy'oyinza kubeera nga ozimbamu byonna bakuyamba. Kale 3 Ways Property Consultancy basangibwa Buloba ku 11 Mitiana Road. Okumanya ebisingawo essimu eri 0393193201 oba 0752721763. Bwetwali lwali lwakutaano ne tusuubiza abantu ku musajja ono gutwayogako Julai Bibi nga gyebuuza yaani n'omwogerako katono n'osuubiza abantu nti ogenda kubeera nga omututegeeza. N'olwekyo mbadde nsaba insha Allah obeere nga omutubuulira omwongereko ekitonotono kye basuubiza abantu. Kakati Julai Bibi Al-Ansari radiyallahu anhu avamba Banu Tha'laba. Yali mu Tha'laba min Bani Tha'laba. Era nga yali musajja wa wansi embeera ze naye ekyabeewuunyisa mu kufa kwe twalaba luli nti byagendanga okwogereza omukyala tebamuwanga mukyala kuba nti bali bakimanyi nti muvubuka wa wansi talina kaayina talina kyazitowa nga teri famire eyinza mmuwa n'asaba Nabbi sallallahu alaihi wasallam amufunire omukyala. Nabbi bwe yagenda mu maka okwogereza omukyala sallallahu alaihi wasallam famire ne babuuza nti omwami bamuyita nti Julai Bibi ne bagaana gandi tuyinza kumuwa mwana waffe talina kyayina talina
siga nti wabbeeyi mu umma, siga nti byanfuna, siga nti alabikako bulungi mu feesi. Omwana omuwala yennyini n'atabukira bakadde be n'agamba nti bw'abanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yayimiridde mu nsonga ezo temuzizaayo, tugende n'oyo omwami Nabbi gwatufunidde. Era omukyalo ono n'afumbira omwami ono n'amufunamu emirembe egitagambika. Naye lumu baba bali mu lutalo lumu, mu ntalo ze baalimu, olutalo luwedde, bakuŋŋaanya abafu abafiiridde mu ntalo. Nabbi n'ababuuza sallallahu alaihi wasallam nti waliyo ababulayo? Okusinziira nga bwe twazize, gundi ne gundi babulayo, tebaakuna kujja Julaibibi. Ne babanoonya ne babalaba, ne babuuza nti waliyo ababulayo? Nti waliyo ababulayo gundi ne gundi, tebaakuna ku Julaibibi. Paka bebaga nti baweddeyo ya Rasulallah. Nabaga nina gwe siraba, nti nibaga nti ya Rasulallah bonna baweddeyo. Kwe kubabuuza nti Julaibibi aluwa? Ne balyoka bamujjukira nti Julaibibi tanalabikako. Ne bamunoonya n'ababula, ne badda nti ya Rasulallah Julaibibi talabikako. Kubanga bo olutalo lwe lwaggwanga, okumanya bafudde baakeberanga balamu. Sonka aluwa, Musinzala ndaluwa nti wendi, Sonko wendi, Hudu wendi, Nankan wendi. Abataliyo banye baki bategeeza be bafudde, tandika okunoonya emirambo gyabwe. Julaibibi ng'abula, n'omukulu kennyini sallallahu alaihi wasallam ne yeetaba mu ttiimu egenda okunoonya. Allah sallallahu alaihi wasallam nga tekibangawo kwetaba mu ttiimu egenda kutambula mu ddungu kunoonya mugenzi. Kubanga okulwana tekwabanga mu kafo kamu, balwaniranga mu kyererezi kinene. Paka bwe bamusinkana Julaibibi radhiyallahu anhu ashahidi nga yattiddwa, naye nga yaguddeko emirambo emirala 7, ng'emirambo egyamugwiridde giri 7 olw'obuzira bwe yayina. Bwe baali bamutwala yaleka oba yabakola biki ne bamutta, kati ne bonna ne bamugwira, teri yavaawo olw'obukugu bwe yayina, n'aba nga yafa nga shahidi, era nga mubimu ku bashuhada ba umma eno. Omukulu ono Julaibibi ava mu Banu Tha'laba mu Namadiina, akubanga al Ansari radhiyallahu anhu warda. Era omukyalo ite yawanga nnyo naye ebbanga ddene, kubanga yamufaako mangu mu ntalo. Radhiyallahu byebigambo ebitonotono. Ekyasinga omumanyikwako yetuseeyo ey'okuwasa ng'abantu byomu amumma olwaweyiti ntono, paka ate Nabbi weyamufunira sallallahu alaihi wasallam. Ate ey'okubiri eyo okuba nti bamusanga nga emirambo 7 gimugwiridde, kiba kitegeeza bonna yabakuŋŋaanya oba yaleka abatemyetemi kati amanyi ne gababula ne bamugwako bakiki. Nakyo kyali kika kya bukugu, yali kika kya bukugu, tagenda yekka, agenda na kibinja. Radhiyallahu anhu warda. Ye mukulu Julaibibi mu Namadiina ava mu Banu Tha'laba radhiyallahu anhu, era yali mujulizi so wena mugongo. Naam, barakallahu fikum. Kakadde Imam ke katukutte banange nsaba insha Allah kasita program ekyagenda maaso tujja genda ngebuuzo tubiddamu mpola naye nga tubebaza byonna bye mutukolera. Abdul Hamid Kizito Musenzalanda ngemanya gange mbadde ne Imam Ahmad Sulaiman Cheyune. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Obusiramu ddiini yetaaga okutegeera, okwekenneenya n'okutambulirako. Tegeera obusiraamu mu program Buuza Imam. Katuweereza ekibuuzo kyo ku noti 7 noti emu 24 9 86. Buuza Imam. Okuva ku nguudo z'ekibuga Kampala okutuukira ddala mu masoso g'ebyalo, ku bizinga n'emitala w'amayanja, kati ejjengo lyaffe lituuka buli wamu era tubuutikidde ensi yonna. Pal FM at 12. Wasowaganye ne munno oyagala kwebuuza ku nsonga yonna mu busiraamu oba kusomesa munda mu ggwanga n'ebweru waalyo, nandiki okubalira ezzaka, okukola hijja ne umura weeyune aljannatu ghaaya. basangibwa bakuli ku bitaala abeetaaze bafune ku ssimu eno noti 7 noti emu
noti 5 776 oba kubira Sheikh Umar Swidike ku noti 7 noti 3 kinana mwemo mkaga 3 16 oba ku chairman ku noti 7 noti 2 kinana munya 7 ana munya. Aljannatu ghaya. Fula essimu yo banka ne Trust Mobile okuva mu Finance Trust Bank. Kola byonna ebikwatagana n'ebyensimbi mu ngeri ya banka akadde konna wonna wooli oba oli waka kobenga ogenzeeko auto ne mikwano gyo obanga okakalukana ku mulimu sinakindi ng'osobeddwa mu traffic jam. Gula wa akaunti akaseera konna ku matabi ga Finance Trust Bank okwetooloola eggwanga lyonna. Oluvannyuma onyige *224# okutambuza ensimbi oba osobola okudownloadinga application eya Finance Trust Mobile app mu ngeri ennyangu oba okube ku 0800 220 500 oba oweereza obubaka bwa WhatsApp ku 0751 93 29 00 oba ku 0701 93 29 01. Finance Trust Bank, putting women first. Erungamizibwa Bank of Uganda. Sente z'abakasitoma zikuumirwa Deposit Protection Fund of Uganda okutuukira ddala ku miliyoni 10. Eno ye Ayatel Kulusiyu ng'ekutuusibwako Fresh Mind International abakakasibwa Ministry ya Gender, Labour and Social Development okufunira bannayuganda